tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Nangati twakiteesa bwe mbanga nyina kyenjagala okukolera mukyala wange ne bw'aba alina kyamukwetagala nti kino tukigatte babiri ne bwe kuba kubulako ssente azimwongererako namugambye ebiri mmanyago bino biri mmanya gange ekibagatta kiri eki maka mwe basula kyokka nagamba maka mwe basula omusajja ga nti ago si gange ga mukazi na baana gali mmanya gaabwe. Yeah. So simanyi naye kituusa twakoze ojaki yeah omukyalo ye financial independence osobola okugamba omwana w'ogamba kyange gano gemazima nze kankubulire Lugonvu ndaba omukazi omwavu nedda va ku byagundi senti nkwagalako sente njagala omuntu akuposhinga tukole kino kati tukole kino kati tukole kino naye omukazi atulawo nga January December alinda kameeza n'olaba kiringa kidodooma mbonze kanfunyeyo ne bwesiddamu kukola. Omukyala abadde agamba wonfunaza omukyala nga ninawo something kitegeeza nkwagadde gulwa Lugonvu nga sikwagaddeeko sente kisooka basobola okukola ki weebale nnyo ekitugatta kuba mukwano naye abakazi abeera mu mufumbo ng'alinga abudamyewo kubanga bampa emmere banaddawo neyebaka omukyala olina okuba n'ebirooto ebi tata wange omunaku anzitukiza nti obufumbo tebukujja kubuulirwa no olina okuzimba eddwaliro eddene ennyo obufumbo tebugenda kuzimba omwami eri atagenda kukuzimbira kubanga si kirooto kye buli lw'omugamba katuzimba eddwaliro ayagala kusooka kuzimba bibye ate kati gwe bakutadde wansi tabukadde na wansi netakuliiko naye ali ku bibe byalina mu bwongo byalina okitegeera bonaawe olina ebibyo buli omwaka ngenda kukola kino buli ngenda kukola kino naye oli gwebasembere tulyemusa otambulira mu bibye omukazi akyalowooleza okuteekera wali akamere bayakana kadagala nina entabule mu buliri tabula manobwongo mu buliri tabula bwongo ebyo byasimanya naye munanga agakazi agasirusiru gakyalunga mbuze nonga bba wange nonga njagala ennyo kola biri bye twagambanga nti amazima omusajja omwavu tayagalika naye n'omukazi omwavu takyayagalika omwavu ayagalwa nnyina ebbuba liruma omwavu anti era ng'omukyalo oyagala ofa ebbuba bba wakwana ozirike ng'oli nogenda mu mikwano gyo nogenda kumala ka ekologi olukeera ng'okeera mu centimeters per second okitegeera okimanyi nti omugagga taba na bbuba kubanga tukanaga kakati nze malira obudde mu bino ebyomukwano simanyi ati kankole bizinesi zange muli mutya kansubire nti muli bulungi abalabi ba Lugonvization Ssentongo Frederick Lugonvu kasimanyi singa tufunayo abalabi baffe nga be bali mu UCC bandiga nti musawo tumwawule ne Lugonvu tebaddamu kukola bonna oli otya alimba naye nti eriko reality bambi tuwe lisiti yaffe ey'abaana ba sikosel sooka obuze ku bannayuganda okitegeera
Kimanyi gavumenti yatandika okusasula olugonvuzi. Okakasa. Naye za gavumenti. Bazikuwa balina bye bakutega. Nze mune simanyi lwaki sagala sente za gavumenti. Zibaako obukwakulizo bungi. Bibi. Musawo njagala kwanjulira. Bawala bo ne batabani bo bannange mwebale. James wuno. Ndako. Katusomeko wano. Niwamanya Shafiki mitwalo 3 webale nnyo. Namugenyi Brenda mitwalo 10 webale nnyo. Omukulu Patrick Nakabale mitwalo 3 webale nnyo. Omukyala Grace Kichoncho mitwalo 5 webale nnyo. Omukyala Makumbi Shakira siyo na zagatagata yawezezze 3 ndaba wano wakyaliwo 2 yawezezze 3. Mayanja family bano bali Norway. Mayanja family Norway batuwadde emitwalo 36. Dr. Aida Nasolo crate 3 eza soda webale nnyo. Bagabe Eva mitwalo 6. Dr. Sala Musoke Matovu ali Atalanta mitwalo 37 mwebale nnyo mikwano eyo America $10. Omukyala Kembabazi Olivia mitwalo 5. Mukyala Rachel mitwalo 2. Mukyala Nakalanze Sylvia gumu kitundu. Mukyala Sempogo Sempogo Daniel Mami Sempogo Daniel mutwalo gumu 10. Mukyala Scovia ali UAE mitwalo 3 kitundu. Mukyala Rose ali Saudi Arabia mutwalo. Omukyala Mukasa Semwogerere Mathias mitwalo 3. Omukyala Tuno Muhanji Monique mitwalo 5 Omukyala Mwami Kisitu Raymond mitwalo 3. Ono Mukyala Maria ow'emitwalo 10 bwembasirabye bubi. Mukyala Ndagire Noeline ndaba mitwalo 10. Mwami James mitwalo 2. Mukyala Kyobutungi Stella mitwalo 5. Muganga Dennis Precious mutwalo. Kakati bambi kiyakoze mukyala Kyobutungi Stella yatuwadde emitwalo 5. Naweerayo n'omwana we Muganga Dennis Precious omutwalo naye awe ku lw'abaana banne gye emitwalo 6. Omukulu Omulongo Katopo webale nnyo balire ddala yatuwadde emitwalo 5. Kakati mukyala Penina erinnya lino zibu Swezek balisoma batya lino mu America tobulira nabo oyebale nnyo atuwadde emitwalo 37,400 ate ayina n'endala emitwalo 37,400 bambi zaali mu kusindika gye emitwalo 7 n'omusobyo. Abantu bano bali ku calling gye twatandika ey'okulaba nti abaana ba sikosel abantu ba sikosel abalina obulwadde bwa sikosel nalubiri bafunayo olunaku olw'essanyu n'amagumba nga gabaluma bafuneyo akaseera ak'okunyumirwa baliyeko naffe banyweko naffe baddemu essuubi banyweko ne bannaabwe baliyeko ne bannaabwe baddemu essuubi. Ebigambo tugenda bisharinga nali ennaku nzibaze bubi twali tubaza 26 olw'okutaano olusemba mu mwezi guno ziringa 3 ziringa ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ku Divine Hotel e Lubaga nga ku popo wetugenda okuba. N'olwekyo njagala kwebaza abakyatuwa obuyambi mwebale nnyo mwebalire ddala abakyatukwasizaako mwebale nnyo ate n'abalaba ensinga okwetaaga be babaga nti mwami Lugonvu njagala n'abaana bange nagaye ne bo bange olina abaana 10 nga balwadde ba sikosero gwe ne bw'onaaleeta abaana abatali ba sikosero gwaswala tewali kyabulabe era kyakukikolimu nga kubba buyambi bw'abalala obanga byamabugo. Kati gobanga olina abaana bo 10 nga balwadde ba sikosero olina abaana 2 nga balwadde ba sikosero gwe mulwadde wa sikosero oba oli muzadde w'abaana ba sikosero ne family yammwe nga mulina sikosero jangu tusharinge tugenda kusharinga testimonies. Waliwo abantu abagamba nti nze okuviira ddala ku mwaka ogusooka paka ku myaka 10 nali bubi naye nakola bwenti ne bwenti kati nina enjawulo sikyaddamu okufuna ataaka siddamu okufuna ki nasigala ku folic acid wange ne fansida kati bye bimbeezaawo byonna tujja biwulira tujja kubinyumya. Tutandika ku ssaawa 5 obe ng'otuuse. Enamba y'essimu olinayo already aba registered? Enamba y'essimu abagenda okubeera ekitundu
abasinga ndowooza babadde ate abasoose ku ssente naye n'abo bennyini ennamba y'essimu gye tugenda okukozesa endagiriro kubanga abasinga baŋŋamba nti mbeegattako ntya kozesa ennamba eno eya 0775 444 987 0775 444 987. Essimu eyo obanga oyagala okuleeta abantu bo oba gwe kennyini kujja okuba ng'oyita ku 775 444 987. Genda kuz'omwezi 30 tugenda kubeera ku Divine Hotel awo nga ku Popopo e Lubaga wetujja okubeera. Twebaze abatwegasseeko abatuyambye ababaddewo naffe mwebale nnyo mwebalire ddala ate omulimu gwe mukoze temujjanga okwo. Oh wow. Yes, kati abeera ye Kenya, yabeera ku Kenya batambula wali kimotoka ebasemba LW'OKUNONYA shop yakagwayo ng'akalaba. Enda okulaba omusawo olunaku asomesa lulinnya Uganda ka centimeters ezisigenda ina okusooka kukalaba. Kozi abutoyogera byabasawo byabalwala badde yadize yabadde atya ngenda ku centimeters per second. Era mkyala wange Kenya n'okumala Uganda. Njagala kubanga centimeters per second nzuka kuzaala ubwongo. Ubwongo 5 nze nina okuba kwana. Naye wababuulira 35 tezikola. 35 abanga omuntu avuga motoka kyesinga okuba. Naku zino mmotoka ki? Asi Benz togibala mu zidduka. Tubale ki? Toyita ku Subaru. Volkswagen ezo zidduka. Eyongirako buyungizi. Tesobola kutuuka n'amakira kuba nako. Manyi kati ze motoka yange olumu bakukuba n'olinnyo omuliro ng'olaba omazeeyo ng'eringa ku 30. Naye efunyemu ekikyamu. Ogenda ogitereeza olina katono bwoti. Kati wa 35 ye. Bakugamba bugambi oyiseewo wano bw'obadde owetera. Mulekana naye teyimugwako. Bamuyita nyongeramu eddakiika 5. Ne bawoza eddakiika ze 5. Ate buzibu ki naawe? Bebe empologoma oddeko engongeza. Wandiridde ki? Naye njagala kubuuza. Watya ng'obeerako ogenda okulaba omwami ng'akomyewo n'emirandira egi? Omulondo. Egi! Nga n'akamwazza akagaaya. Egi! Nga emimwa gyonna nga gisiiwuuse. Waliwo omuli wakalandira gwe manyi baaba oli. Talya kikuta kino kyokka. N'akalandira agamba akalandira mwe muba takoma ku ekyo akubira ne mu juice afuma ne kacyayi kaako bade manya ate bemwagala atususaawo kugambe omuntu wakulira akalandira ako kaliko okweraliikira omwana etunamalako ate obwanga olina mbuli infection obwo gwe nagamba ogira nti gwebakemu katono genda okuzuukuka ngama toba manya abasajja nga atuuka gy'alaga naye muloko omuliro tegunnazikira ekyawulugwa amaaso gakyakanudde naye 35 ziri fine era naye ali steady nga tujja kutandikira awo enkya ku makya. Waliwo omusajja we yagamba bwe bamulaajanira nedda bakayita morning glory anti mbuteka wano wootuuse eddakiika 3 morning glory wa ddakiika 10 nti lindamu katini ate nze mpagira no muzungu yatubala nakola naye ddawe mu ddakiika 7 walidde kaki 1 2 3 4 5 6 7 era kati nagamba era nafunyeyo omulala yaŋŋande alina emyaka 84
namugambe naye percent azina kufoso lotambira ku myaka ejabeera awo tavaawo musawo njaga gwojjanjaba wano yaŋŋambye nsobola okugubala kundiza ngezi dakiika 2 awubaani kubanga ow'ekinana mwena ajja kutuka amazima genyini omanyi baga nti afiiridde ku mulimu nga balubu bajja mumusanga akalangu amusawo naawe ki ogamba 4 ate nawe dakiika 4 mbako njagala onkalike naye zo dakiika 4 ziba ntono 89 kale 89 yes naye omusajja dakiika 10 10 omanyi eri eba jimu eri jimu yenyini olina okutu bw'ogenda mu jimu n'otatonya ntuyo oba tokoze olina okukanuka ku maaso soke tusome ebibuuzo naye tunaakola tugenda kwongereza ku nsonga eziremesa abaami okuzaala tuli ku obugumba mu baami tetuli ku kutomerwa ndiga wabula obugumba mu baami ofunctioninga naye tozaala katusooke tujewo ebibuuzo bino ngenda kusomera ebibuuzo nga 3 bina ye Nyamwenge Sylvia agamba my question to doctor is does family planning cause ebizimba in ladies and infertility? Which family planning method is not more effective? Ojja muddamu ono ye Helen Babirye agamba nti according to research done by most women they said fibroids are caused by unknown causes. I was also included in that research. My entire family has fibroids and they all have children. What research says too is that low vitamin D causes fibroid growth. Ndozo bokitegedde aga nti okay kankuwe noono abuuza nti thanks a lot Mr. Lugonvu and Dr. Aida for the show. Now my question is what causes pain in the upper abdomen during menstruation period? Menstruation period oye Naluga Immaculate kiki ekireeta obulumi abuuza upper abdomen ndowooza abuuza upper kati ne Jennifer musawo kyembuuza abazaala omwana omu ku myaka 25 naaweza emyaka 37 nga tanaddamu kuzaala era naye abalayikirira okufuna obuzibu mu kufuna omwana omulala sookoddemu abo ye nabanda erinda legamo yazaalayo kamu kawozezza emyaka 10 tazaala ate makkati awo ofuna ebizibu bitayogerako ofuna ezo infections zigenda mu nseke kitusobola kufuna kitayogerako polycystic ovarian syndrome osobola kugifuna later byobedde waba oli nayo naye osobola okufuna infections makkati awo nezigenda mu nseke ziziba makkati awo osobola okufuna ebizimba bitayogerako fibroids bitayogerako cysts dermoid cysts osobola okubifuna makkati awo notuuka okuddamu okuzaala kwa omwana omulamu ate abantu bangi bakola nnyo mistake nezairayo obwana bwange nazaalayo 2 nenkivaako ndiddamu eyo nga ninaana ogenda okuddamu bw'oba ozaala zaala omale anti kati ku mulembe guno engeri gye twafunamu obuzibu bw'abaana oli afuna omwami namutawana nagenda esawuda no okimanyi nti kati tekikyali kivve omukyala okuba n'abaana 4 mu basajja 4 si kivve era si musango kati nedda nze ndi musajja nkigamba naye ogenda n'ogwa ku muguunwa gw'omusajja nga gw'osookedde kwotomedde ate walimu abalina sente zamu kyagala kikuzaalemu kifuna omwana waakyo nga avawo kati nozaala obwana 2 mu musajja oba ne bagala kale obutakwa nze muntu agamba nti okwetema amajambiya mufulume nze muntu awakira divorce okusinga ebyo byoga nti kakati mu bulungi ne mu bubi nedda baaba bwe biba biganye mwete nekigaana kati omusanga nga buli musajja gwafuna alowooza ye muki
ate n'amuzaalira. Kuba nnako omusajja asooka owokusatu owokuna nina gwe mmanyi bulungi nnyo baali kijja kwogera gyali nalina abaana 5 basajja. Si musango ate agenda kufuna omulala. Ne si musango ne culture n'omukyala muganda. Kale anti culture tekkiriza divorce. No, Culture ekkiriza divorce. Culture yako omukyala walibadde n'omwami. Kale culture nedda wandibadde n'omwami omu ate ego. Kitegerekese mu kaseera ako beera n'omu mumale kwawukana ofuna omulala. Nedda kati lwaki oba olina emyaka 25 basobola okuzaalamu oba naawe omukyala oba oli awo muri serious. 28 ddamu n'okunona n'akuzaalamu. 32 ddamu n'okunona n'akuzaalamu. 25 wazaala mu wa bodaboda wo n'akukyankalanya ne mwawukana. Ku myaka 3 kale ku myaka 28 n'ofuna lugonvu. Lugonvu ng'alina buli kimu. Laba bwafuna enteekateeka n'afuluma eggwanga n'agenda mu America. Bw'agenda mu America n'afuna ebimukwatira emyaka 5. Nze bwe mmala emyaka 5 nga sirina mukyala wange mbase kubalirira. Musawo basobola okuleetera omusango. Omusajja n'akuleetera omusango nti mukazi wange namulekawo emyaka 5. Yes, ate olaba kwa bakyala ekitonde ky'omukyala. Bannaye. Sebo mukazi wo osobola omulekawo emyaka 5. Teri nze ekinene emyaka 2 oba 2 kale 3 omukazi ajja gwe naye bana emyaka 5 nawe musaasire. Abakyala munda mu ffe tulina empewo. Naye si ogw'emyaka 5. Emyaka 5 ate mitono. Ekibuuzo gw'obadde olya oba obadde tolya? Ate abakyala osobola okubeerawo nga tulya. Ngamba omusajja. Omusajja eri asobola Maama yakuta. Ate jjukira system y'abaami nga bwe ngisomesaako. Emukkiriza enkwaso ziba ziba. Ogenda okuwulira nti Los Angeles gyali alinayo omukyala n'omwana. Gwakyakulese mu nnyumba. Kubanga omukyala kino tunakwatagana. Abakyala omukyala aba yakuwangadde mu bulamu bw'ensi okukamiranga n'osaba Katonda. Era njagala. Bw'akwagala mu bulamu bw'ensi eno, all these other factors remain constant. Naye nga si kyekyo okumusulirira emyaka 5. Ati kati jjukira wali abeera ku mukwano. Omukwano gw'omukyala guli real. Maama, nyina kyenkubuuza. Bw'ebanga laavu weeri, kiki ekikulemesa okulinnyako akanyonyojjo obeere ne mukyalawo? Sente olumu baba babeera. Zaabula. Naye kati tugambe omukyala omuzaddemu abaana. Okkiriziganyizza nti kagende ku kintu. Omukyala abeerawo n'akuuma omukwano gwe nga gukuuma. Omwaka ogusooka n'agukuuma. Ogwokubiri n'agukuuma. Ogwokusatu n'agukuuma. Ogwokuna akyagukuumye. N'ogw'ekkumi. Nina kyenkubuuza. Tuve mu by'okwesiinigula nti musawo osobola bbaawo n'afuluma n'omulinda emyaka 7. Twogera amazima. Bawanga balaki? Ne mbuuza ggwe. Emyaka 7. Yes. Manyi lwaki? Nti tata wange ali South Korea. Azalira ddala nno. Mama wange ali Kaliisuzu. Nekamala emyaka 4. Tadda. Naye mama wange tanemukemaakema mulemu. Ebyabazadde tubijjamu. Live example. Musawo. Yes, live example. Okimanyi nti omuntu ku myaka 9 oba omuvudde nako? Myaka 9 kati. Okuggyako ng'okimanyi nti ali mu kkomera baamusiba. Awo obeeramu n'ak'obuntu nti munnange ali mu kkomera ate ali mu kkomera nyende naye nga gy'ali mulamu ali anywa. Kyenkugamba. Kati omwana bw'akwerabira n'akulaga nti akuvudde, ayinza okusigala nga wasukulurizza abaana ku ssomero, n'akulaga nti gwe yakuvaako. Kati we wava obuzibu naawe omukyala n'ogamba naye okukuumira aliko okufuna omuntu omulala. Naye tigamba nti ogeze kufuna muntu omulala omwami wo yagenda. Abasajja basinga otuvaako bwagende bagamba ye kati Uganda. Anti kyenkulaga. Ekisooka bafunye kasente, gwe level ye ekoze eki?
ofuse kisaati ate kakutande ngo wongo nawo wasigadde oli mwebavu bintu nga byononese ako mama bere nangana nebatanga nakigezwe mabereza amasente so tambuze ebintu byange netabuweko abasajja batuukeeyo afuna muganda munne nga awasizeeyo ngaakuzo kyennekakasa ebikolwa ebijja kulaga nti yakola ki yakozonywa ayinza omala omwezi takukubidde school fees aziweereza ku ssomero wakakati ate gwe yasigala wano gwatoba n'ewaka nga naawe okyakuumye otambulamu emyaka 5 omusajja tosobola kunnimba nti omaze kukyera emyaka 5 mukyala wo okyamwagala bannange otalina kyakukoze nva ku ekyo okwagala kuno okuveeko omusajja osobola okwekuuma emyaka 2 n'okwatamu omulala naye ng'oŋŋamba nti mukyala wange nkyamwagala nkutta omwaka ogusooka nkutta ogwokubiri nkutta ogwokusatu noonya ssente ogwokuna naawe kenyini omukazi mubuuze nti taata ezo ssente zo z'otunoonyeza sooka ozireke jangu tumalirize ensonga dole y'omwana ekaaba oli ku poyinti tugenda okwogerako olwaleero omukyala omwami yagenda Mogadishu kiri Somalia omwami wagenda Mogadishu mujaasi wa UPDF yagenda mu 12 bewasizza omukyala ajja n'omwana mu bufumbo wamuzimbidde amakwe nakweru wamuzimbira amakwa bulungi nnyo amaka amanene ngeri omukyala gye baali bamuzalamu ne basuula ng'ate afunye amaka yabeerayo emyezi 4 nga bamaze omuwasa omusajja ng'agenda Mogadishu abaddeyo emyaka 8 akomyewo emyezi 6 bagezezzaako okufuna omwana agaana omukazi amaze mu bufumbo emyaka wazinda 10 tebalina mwana kati ajje wange mwaka ogwedde ngamba naye omwami oyo bw'ava Mogadishu atuukira wano nti musawo nti olwokuba engeri gy'agenda naye nagambe nange biki byakola ntudde mu maka omwana gwe nina musiwuwe nga bagenda okunguba of course tugenda okukeera omwami enkwaso alina wadde ennema buli sasa eryavuganga nga ligenda ne spam buli kibubu katukomewo Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Focus Construction Company ye company yekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka council approvals architectural and structural plans okuzimba kwonna okusereka roofing and ceiling okuyooyoota finishing and plastering amasannyalaze wiring eby'amazzi ntegeza plumbing okusiiga langi painting okukola enzijja compound designing ne gardens ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero tuli Natete opposite All Competitor Station. Esimu noti 7756 858 206 ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti emu 858 206 oba noti 752 330 Focus Construction Company. Let's build the future. Gw'omulunzi obadde olunda enkoko nga tokola magoba ekyama kiri mu kulunda nkoko nganda ke kaseera weekwate balubwama Local Agro Enterprises Limited bakutuuseeko enkoko ennansi ku lw'obulunzi obuzza amagoba balina obukoko obw'olunaku olumu n'obwo obuwezezza omwezi ogumu bano bakusomesa ku ngeri gy'oyinza okuliisa n'okulabiriramu enkoko zo okuzinoonyeza akatale ku mitendera egy'enjawulo era nga kuno bagattako n'okusimbira emmwanyi saako n'olusuku olw'omulembe olwo ne bakukwasa ennimiro yeewedde gwe n'otandika makungula bakwasa ekifo kyo kati bakiteeka ku mutendera ogwo oguzza amagoba nga bakusimbirako emmwanyi ebitooke wamu n'okulundira enkoko weefunira obugagga obw'ensibo basangibwa Kawuko mu tawuni esembayo mu disitulikiti ey'e Wakiso oba kuba ku noti 755 389 165 ne noti 779 885 955 be balubwama Local Agro Enterprises Limited limenga bwe tulunda ku mutendera ogukola amagoba. Musawo nze naawe tukyali ffenna oli ku Lugomvizi Show tuline Dr. Aida Nasolo okuva ku Wandegeya Music Center tugamba nti ebiseera ebisinga
kyabulabe nnyo okugamba nti wejjanjaba naye ng'oluusi tomanyi nakyo jjanjaba. Abantu ennaku zino obufumbo busaanyewo, embeera etuzimba gatalidde naye nga kivudde ku ffe kennyini okuba nga tulumbibwa endwadde tusobola okutaakiriza naye oluusi ne tutamanya bwe tusobola kuba nga tuziwonya. Gende wa Dr. Aida Nassolo asangibwa ku Wandegeya, awo woolabe Wandegeya ku bitala ku Kidda e Mulago, ku mukono gwo ogwa kkono bw'oba ng'ova ku bitalo dda Mulago, ku mukono gwo ogwa kkono ojja kuba ng'olaba ekipande kiriko Wandegeya Imaging Center, kiri mu langi eza bbululu, kuliko n'emmyufu. Wandegeya Imaging Center ojja kuba ng'olabawo bulungi nnyo, ate genda bakebere, genda omanye ki ekikuluma, ki ekikusumbuwa okusinga okuteebereza obuteebereza, n'abamu ne mutuuka okuba nga mweraguza. Waliwo bannyinaze ne baganda bange abaludde nga balaajana nga bagamba Mwami Lugonvu watwerabira. Mwami Lugonvu eby'ettaka tuli ku ki? Tulinawo plots 7 za byapa, ndeetera ku byapa byange ebiri awo za byapa. Dokita, ninawo plots 7 ziri mu Mpigi Town Council, kilomita 3 okuva ku kola, za bukadde 9 n'ekyapa kyo. Era tulina olunaku olw'Emande, enkya situkola ku Sande, enkya lukuyambe okweteekateeka. Tulina olwa Mande, olwa Tuesday n'olwa Wednesday. Waliwo abadde bagamba Mwami Lugonvu bw'ofulumya oŋŋamba, zaafulumye. Plots zabadde 9 naye waliwo already abaayise mu gundi eno, abaayise mu kkoona n'ebya kakati zeezo. Ekyo kyapa kimu toyiwa ezo transfer forms, oyiwa tukuwa ekyapa ne tukuwa ne transfer form yo, ogenda nabyo ku bukadde 9 poloti zino ojja kuba ng'ozeetwalira. Bayitawo Mpigi, tuli mu Mpigi Town Council, Kyali Ward, kilomita 3 okuviira ddala ku Collins owa Masaka Road. Boda ya 200 okuvaawo okujja mu tawuni y'Empigi, ate nga n'ettaka lino we liri limanji w'akatawuni ak'omu kitundu ekyo. Kyapa mu ngalo. Naye gwe omanyi kye bayita ekyapa? Omanyi kye bayita ekyapa? Ne bakubuza nti oli ku puloti ki? Noga nti ndi ku puloti 318 zeezo. N'olwekyo essimu yange kweri eya 0753 98 5639 abaali baafikira. Tulinawo puloti zino ziri 7, ebyapa biri 9 naye 2 already bitwale. Futi 5 ku 10 ziri 5 ku 9, futi 5 ku 9 teziwera bulungi 5 ku 10 ziri futi 5 ku 9. Nze muntu agamba ekiri ku ground 5 ku 9. 10 eryo lyabulidde mu makubo. Nze njogera mazima, ng'oba ng'owulira nti 10 teri kusala nnyo ng'ekyapa kyo nkikuwadde, jangu ku bukadde 9 ya wansi nnyo mu Mpigi Town Council okufuna poloti y'obukadde 9 ekyapa zeezo. Dokita, ebibuuzo byange binaabiddamu ate yagenda asomesa abadde bange. Ebibuuzo biri kyabaddeko na ekibuuzo ekisembeeyo omukyala aludde okuza ku mwana afuna ekita secondary infertility yasinga oba oluddewo. Abakyala tumbike nti nno n'oba okola tulina obudde otuwango kyasobola kukola okusala okusala budde busobola kutuuka tukyasobola kuzaala okujjako abaami asobola okugubera ebizibu bino twogera kwogera ku walero endwadde zitawanya prostate nezitawanya okuzaala. Kati ono muddemu family planning ereeta ebizimba. Family planning ereeta ebizimba, the cause of the family is not known. Kati kituuzayo kuona kye yagambye as unknown causes. Naye jjukira twagamba tugamba nti no family planning ereeta ekizimba, infections ereeta ebizimba. No, ebizimba twagamba they are fibers. Fibers ezijja n'abaana nga bwe twagibalaga n'abaana n'abaana. Fibers zijja ne zimera. Jjukira ejjudde ebinywa. Tulina myometrium, tulina endometrium ne perimetrium. Kati mu binywa bino muva ebigondogondo. Ekigambo ekituufu. Kati kyalibadde kigamba family planning w'ozibira ez'empeke. Nze tuyita progesterone only pills.
POPs. Or to COCs, combined oral contraceptives. No, combined, you want progesterone, the estrogen. You want the progesterone, you can. Kati bw'ozimira zino kitegeeza weekataagira hormones. Hormone ogenda tugambe omeze progesterone only pills. Ogenda kuba ne hormone ya progesterone nyingi. Kati wonaabeera ogenda kuba gyetuyita hormone imbalance. Kati hormone imbalance eno egenda otawa akanyombo ekyo kola wali okugamba bikufanya naye sirwala. Hormone imbalance eze omubiri gwo guvudde mu nno nga tegulina otambuliramu. Eventually tuga toli kuzaala ogondo gonna genda naki nagenda era family nzali wadde nnungi kutana n'abakuzaala. Bane bazungu bazikola kizaala kumba. Baagala ozalira akalaka kamu wabubiri oba ozadde nnyo. Kati gwefa Abafirika wano kamu wabubiri oba tozadde. Kamu bubiri. Wanze ndi wa basatu full stop. Basatu full stop. Kubanga omukyala tewazadde kanaka. Omukyala kanaka munedda. Baana basatu era. Kale bana fine. Kaga guba gugeze. Anti ye nyumba y'ebisenge omukaaga. Nza nti buli mwana n'ekisenge kye. Biwasizza mu bikukuse. So family planning, it is not a major cause, but esobola okuba kiyambi. Okay. Dormant hormones which is kyatambula bulungi. Ate the uterus is already dormant. Era ntandika okumera ki? Ebigondogondo. Bayita bagamba fibroid kiva mu fibers ennyama eyo evamu ebizinga ebyo nebinaga. Leero tukozese eddakiika zino ze tusigaza okutunnyonnyola ku nsonga endala ezireetedde abaami. Nagala nnyo okuwuliza abantu basomesa naye emboozi zaffe zesinga omuyingira okushera. Mpozi ng'alimu oluseeguseegu. Ng'alimu omuzimu gw'akaseegu. Naye emboozi. Kati totusomesa, kati tunyumize abaami. Abaami bangi ng'akuba 9 era ng'alina 30 centimeters per second. Naye nga 30 centimeters per second zimusala. Waliwo eyabuuzizza kiva ku ky'okuba ng'amala mpewo. Kubanga lwe twaga nti osobola okuba ng'omala semens naye nga tomala sperms. Bazita semens nga temuli sperms. Kati yagamba nti mpewo awulira ng'ajja. Omanyi tulina terms tulina kye tuyita anorgasmia. Anorgasmia is failure to reach orgasm. Nokola naye nga oyo akutta n'omusajja otuuka ng'oyagala nkuwulira ng'onsuna mu mugongo. Yani kankubuulire eyeebuzaabuza okumalira omuwulira nti ono alimba. Twakamala ose tusoleeta gundi nkumbi tewenyolamu kaawo. Tulina anorgasm. This is failure to reach orgasm. Tulina aspermia. Aspermia is ofulumya naye tofulumya nkwaso. Kati oyo ye agambye agenda okumala bw'ati afuna mpewo. Mpewo omanyi obuzibu bw'abali. Alina both the prostatic problems and the testicular problems. Mzungu. Alina ebizibu mu prostate. Prostate yefulumya semen. Alina n'ebizibu mu testicles ezikola okwaso. Ye kati system ngenda kugikubawa. Kubanga era ngenda gisomesako. Naye ateekako oyo omwami gwenjogeddeko yagenda emugadisho. Kati twagamba ensigo zino ziri osobola okolera omukazi w'emyaka 8 bawa emyaka 7. Tugende ozimaze oziwutula. Naye nga si myaka 7. Teri omusajja tokkiriza tosuulawo omukazi w'emyaka 7 bw'akulinze gwe tolya. Ate n'aba omusajja ali kukyenda kuwulira mu gundi yakukwanye. Nedda nange sikiwagira.
omusajja mwaka gumu myaka 2 myaka 3 mugumiikirize bambi ali ku lulwo naye bw'oweza emyaka 5 oba ovudde ku mulamwa tokyakolerera famire kijyokolera nga teri mu masanyu ovudde ku mulamwa abamu bawasa naye waliwo omukazi gwe mmanyi wano omusajja yeesitula n'agenda yakuleka mu muzigo ng'ekimututte kukolerera famire ebeere bulungi yamulekera obwana obwo naye omukazi kye yeekola nyina ne muluka gye natuuse nga njagala gifumita misumaali kiteyawo kiregiyasi nga njagala kifumita misumaali nga batwala mukamukwano gwange tannaweza na myaka 2 ali mu mwaka gumu obwana 2 abukolerera kubeera bulungi mu mwaka ogumu kogwe naye bw'oba wa muzigo mugambe nti wano todda byakyuse kola bibyo nze bantutte okusinga okubeera n'essuubi eryo anti agenze kupakasa muve mu muzigo ng'egamba etya nga ki bambi ab'e Dubai baleke batabani bange tugende kugundi ospamia empewo akanda kuwogana ndeeta entula zentula lugenda awo basangawo prostate gland njagala nnyo gyogirako olwaleero tujja kufuna olulala tukyali ffenna kati eno kano kawabu kakati jjukira twagamba enkwaso zikolebwa this is where they are produced, this is where spermatogenesis takes place. Kati zivaayo ne zijja ne zambuka mu kalidimisi kano ne ziyita ne zijja wano ne zeegatta ne semeni akolebwa wano. Kati kitegeeza ogenda kufuluma wano prostate wano ejja kukwatako ejja ekwata no ku penis. Tekitegeeza wano tewali kivaayo nene tewali kivaayo. Onyumirwa abasiraamu. Onyumirwa abasiraamu buli lwokuba okuba abasiraamu. Omusiraamu nayo yadde muntu. So omusiraamu kitegeeze nti omutayirire. Kati ekitegeeza atafulumye eno agenda kuba alina blockage wano. Atafulumye eno. Ekitegeeza ayinza okuba afuna ekiyitibwa epididymitis obanga buno obuseke bwazibikira. Twagamba obuseke bw'abaami badde first difference wano didimisi eno nga yalwala nga tekyali kivaayo. Zizira bba zikolebwa naye twagamba ezikolebwa nga tezifuluma zikola backflow zijja ne zikuŋŋaanira testicles. Kaakati waakiri prostate yalibadde ewaguza nevaamu semeni nanfuluma naye ajja kuba afunye endwadde za prostate kati oyo afulumye ayina okuba ng'alina one of the diseases that affect the prostate. Ziri nnya. Ekisooka tulina prostatitis, ekyokubiri tulina ezigenda affectinga prostate eno ziremesa okuzaala either ogenda lemwa okumala ogenda kufulumya amazzi ameereere oba ebiva wano ebiriikiriza enkwato bigenda bba tebimala nkwato. Ekitegeereza enkwaso zijja kubina ebiva wano
okubeera ennamu. Kati eno efulumya emmere kyenga wonagamba mukyala wo aba afumba obutwa. Emmere tugambe emmere gy'olina okulyako okulabika obulungi ng'emmere butwa bweri omanya kuggwawo buti. Kati enkwaso zino ez'embadde zikyafuna nutrients from the semen nga prostate eno efunye eki? Efunye obuzibu. Obulwadde obwokubiri tubuyita benign prostatic hypertrophy. Bayita BPH. Bayita BPH, benign prostatic hypertrophy. Yekola etya? Prostate eno, prostatitis kitegeeza obuwuka buva eno mu kawako. Obunene buyingira mu prostate. Nebutandika okukira n'egejja. Bwegejja, egenda gejja enyigiriza buno obuseke. Oba ontegeere? Jjukira buno obuseke bwe bujja eno enkwaso. Bwegejja, egenda gejja eyingira the bladder. Eno gyendiko. Eno bwegejja, egenda gejja enyigiriza akaseke. Akava ku prostate ogenda ku penis. Ejja kunyigiriza akaseke akava ku bladder ogenda ku penis. Bladder erina akaseke kayirwetera kakwata kuva ku prostate nakwata nokuva ku bladder. Kati ekitegeeza buno obuseke buno buzibiddwa. Era abasajja batawaanyizibwa prostate magezi naye kiri ku prostatitis eno ekwata kuva ku myaka 2. Myaka 2, myaka 25, 3 bisobola okukwata kubanga obuwuka busobola okuva eno obuyingira mu prostate. Kati oyo amala empewo alina okuba as a must ne prostate eno tekyalina kyekola kireeta. Erina okuba ng'egezze byonna. Wano we mba akebera prostate erina kuba ng'ekoma from 15 to 30 cubic centimeters. Iyo naye kyemmanyi oyo okyali mulimu. Kaakati n'ekiki kyeweeyita muli nkale fine ekyali nnoma tugende mu maaso naye musawo nkusaba talina magezi sijjukira bulungi eyiyo mweya naye nga yali nnomo. Omwami ambuusiza ekibuuzo nakya agamba ngenda kuwulira muzeeyi wange alina endwadde enzibiri aniya ne prostate. Wewe otamanyi obuli mbantu tugezaako alina aniya ne prostate. Alina obulwadde bwe bayita prostate n'obulwadde bwe bayita aniya. Kati ne mugamba prostate buli omu agiyina buli musajja nawe ogiyina nti tata wange ye alina prostate. Ne mugamba prostate nawe ogiyina nti kubanga waliwo omwami ewahabo etugamba etugamba ono ewala prostate. Prostate ewala bulwadde kyekeza kiri nti obulwadde babutuuma prostate bwe buli ku kipapula. Taata we nga takyasobola kusiba musolo kitugambye eno prostate gland egenda kunyigiriza buli musolo. Etandise okugejja. Eno prostatitis is an inflammation of the prostate. Nga buwuka just microorganisms nga bacteria yingira mu prostate netandika enagejja ogenda kula musajja wattu tukyatwala dakiika ogenda kula bwomala ne mwami wabanga atuka ku ntikko feeling eyo abanga kuba kujigumira musisi manyi musisi nga yayise mutenza ggulu n'amatama gayuuguuma naye era olaba bw'aba atuuka omwami enkwaso ziri mu lugendo zijja zigenda leeno asimbye ki nakakungu obugere zitambula ziri mu lugendo zitambula ziwabuza zegase wano ne prostate zegasika. Kati oyo bambi alina obuzibu agenda kusimba obugere awulira olugendo lulimu olugenda mu maaso naye nga tewali kigenda mu maaso. Kikyendeese nga the system bweyina otambula bambi yo bweyagala okulonya naye olwokuba nti mulimu obukyamu mu system bwetofulumiza nga muno bannabaala balina kukola ki olbalina kufuluma. Kati oyo tumuzeemu alina okuba nga alina obuzibu bwa prostate testicles era oba omukebera okuba tetuyita pelvic scan era prostate n'akawako
n'okwata scrotal ultrasound scan eraga ensigo testicles n'ebyako byonna. Kaakati ndwadde ki endala egenda otawanya prostate okulemesa okuzaala? Benign prostate hypertrophy. Benign ye opposite ya cancer. Prostate ye prostate, hypertrophy is enlargement. Prostate egenda kuzimba ng'emize ebizimba nga fibroids. Kyava bagamba prostate olina okwegatta osobole okukuma prostate nedda. Bw'eba dormant ekitegeeza ebanga nabandi tazaala era tandika okumera buno obuzimba. Kisobola okujja olw'emyaka nti ogenza okula ntandika okumera obuzimba butuyise benign. Esobola okumera obuzimba bulimu cancer. Kya prostate cancer. Kati buno obuzimba bwagenda okukebera ojja kugamba there is a round well defined inward hypoalcoholic solid mass. Etegeeza teri cancerous. Erimu cancer egamba there is an ill-defined. Obuzimba bwa cancer bugera bulungi. Kati bw'ogenda bulaako scan wano gambe no prostate obuzimba obugenda babulinga ejjinja bwa cancer. Ate kati bwa cancer asobola okumala omusaayi. Tuyita hematospamia. Ng'amala n'afulumya musaayi. Okitegeera nti lwaki buno obwa cancer jjukira cancer obumanyi. Kati iyo jjagenda kulaba gambe omukyala agenza okulaba ng'amala naye nga mmala musaayi. Mitis kirabika nnyo omusajja si nti wagenze mu nsonga. Abanga agenze mu nsonga oba n'ofulumya enkwaso nga zirimu omusaayi. Tukiyita hematospamia. Blood in semen. Oba blood gy'ofulumizza. Kitegeeza ebyo gye biva waliwo kiki? Ekikyamu. Waliwo ekikyamu. Ebiseera ebisinga buno obuzimba buno buba buzze omuprostate. Bugenda bunyigiriza, bugenda mu kutuuka k'olusayisaayi. Kati ate abantu abasinga tebaagala kwetegereza. Ddala abaami. Jjukira nga ate omukyala yakugamba omusawo mwami wange. Amazzi gafuna nga mugiramu obuzimba. Tuyaliikira this prostatic cancer kubanga jjukira semen yavudde wano. Tegeeza osangamu obuzimba buno buli cancerous. Agenda ofulumya amazzi agalimu ki? Olusaayi. Agenda fulumya omusulo nga gulimu omusaayi. Kubanga this prostate is compressing the bladder anteriorly. Egenda kunyigiriza kano akawa. Omuntu abeere nga talina maanyi gasiba ki? Musulo. Olw'okuba nti waliwo ekiyinja ekisindisa akawako. Bladder erina amaanyi matono agawanirira ki? Omusulo. Tuyita frequent urination. Nabeera ng'omuntu afuka. Ate nga bw'afuka teguggwaayo. Okitegeera. Kati omuntu wote era y'omuntu omu agenda ba ne painful urination. Agenda okufuka omusulo. Gumuluma. Ogusindika bw'oti nnyo n'amaanyi naye nga buvume butono. Oluusi oyinza obba osindika omusulo ng'olumizibwa osanga ng'afuka penisa agikutte bw'ati naye ng'akutamye bw'ati ng'awulira peyini yaki? Y'amaanyi. Ate obubonero obwo buyinza okusookera mu musulo naye manya mudda bujja mu ki? Mu buliri. Ekinaddako olemererwa kuzaala. Tosobola kugamba nti ozaala nga amazzi g'ofulumya galimu omusaayi. Already ng'enkwaso nfu ate tugamba nti enkwaso zeekengera nnyo. Enkwaso ziringa baana nnyo. Kati enkwaso kirabika nazo ziva enkwaso zirina entondo ne bw'oziteeka mu mukyala nga mudayina zifa. Ne bw'oziteeka ewantu watali kampati ng'ekya aye batugamba abakazi balina okuba n'ebbugumu. Okay. Omukazi alina kuba woomu. Not hot. Naye musawo kyatusomesa ki ekirala? Olunaku lwa leero abaana olwaliro bali badde beekolamu. Nyina kyentunuulira. Tetusobola kumalayo ndwadde eziviirako baami butazaala naye nga tujja kuzimalayo. Omusajja okwewala bino yandibadde bw'ajja mu ddwaliro yeekebeza ki oba biki byoga nti omwami wandibadde ofayo okwekebeza kino ne kino ne kino ne kino bwe kiba nga tuli ku sisitimu ya mwami. Sisitimu y'omwami buli woolaba akantu katuta deviation from that norm. Timadde bulijjo nkeera mukono gwange nga kola bweti. Awo. Nakedde omukono tegukyasobola. Bwe weekengera abaami beemanyiiza ennyo okusikira. Bagiyita morning jatties.
Morning attention, morning at ease. Eyo musajja oba ayagala oba tayagala omulabirawo ng'ali musomo yakedde 10 sawa nasonya kukera naye byantamuseko saa 10 sina kyenkoza kuba saa 10 paka obudde obugedde terikavuddeyo sawa kozi wagamba tukusanga wa 11 sina kwata simezi sawa naye bandaba omuntu okugeza saawa ale n'akagisaako omusaba nane sinemuka sijikutte ezzeemu kozi wagamba tukusanga sawa bani kuba saa 10 budde bukedde nasuziza naye siinako enkoze walijjukira olimbelimbe webaka 11 tolinda accident kukugwira wakati oyange emotoka etalizokolaki mukankana sokolitwaleko mukolaki bakole service kati just ekibadde kitawaanya abantu tugendewa. Yes, exactly. Kubanga abasinga atunuulira ssente nemulago teyingirikika nno omutano gw'okugira ebyo olwene otalikira akasoda kiki nti munaate ate balayi baluma omubalisiza okufuna omusawo omukubirako tebikyakola mawulire okumuga nti nze omusawo dakiika 2 ngangira nga ntondoka nga lirimba naye nga just yabula omuntu gwakola ki gwe yeeyabiza because ogenda akasawo kagambe ebintu byagaza batekabimani because mubasawo tulinamu department oyinza ogenda ow'amaaso ototula nolimubuuliranga olukiramu n'amaliriza amaze omumubuulira ebizinaga nti kale jyamu kankutwala ewo naakolemu ng'omaze okumweyabiza ate kandabye olagamba ate banamalayo galimu omwana obutonabuulira ebizibu bya basomye just golina kufuna muntu omufuula mukwano gwo kati nzibujja kuwandega ebinyinsena akuba newanyo omuntu okujja nga nakwesi akabuyo kati nomumbega yenye basa akugira alinza okulinda ku basaawe akasaawa 10 alinze kyokka nga singa yakubye essimu wandi mugambe wali mugambe nti sawa tasawasa kati just tubabbirako nti bino ebyenjogedde ebiyinza okuba tobirina naye wali mu kukebera tugaa tujjamu nti naye prostate yo lamu akawago kalamu akibongo guluma actually shiz eziddako etugenda okudda kusomesa tugenda kusomesako bulumi omugongo omuntu lwaki abeera nebbala omuntu tinasookera ku bakyala tugenda lwaki omuntu yabadde ne recurrent pain neekulemerako nga bwomira eddagala ddala and extra ze action ze ibuprofen ze pyroxcam naye nga pain ekozeki oli ku pain killers zikulemeddeko tujja kusomesa lwaki pain esobola okukulemera tuyita chronic pelvic pain syndrome both men and women tumaze zonna pain ezigenda okwogera kujja kulaba nga era zikubeera kutazaala azogeba omulabe gwa sikaani gwajja mulikumbuliwenda sikaani netandika okutambula nga bantu bagenda babakebera naye kati abadduga tunagimanya kyokka nga yankizo ate si yabafere nga bana bakwasa akantu kaako kakuwulidde endwadde ogenda n'osoma omuntu n'omunnyonnyola nti kati buginawe ekintu kiraba medical this is this and this and that musawo kyoyogerako kyokebera tiye jensigozo ngamba olyambule baziteekwa sawa nebokisa gyejjemu naye ogijjamu ate kati tuyinza kukebera nga bokisa ogirimu era zino ensigo ngamba gijjemu bokisa kantu kateeke ku nsigo tulabe exactly what is inside this testament tulabe inside prostate ki ekigiri munda kati ng'omukebereddewo mudwaliro mukasinga mukasi ati tubeera yaabo mama gangamba teg'omusirikale kaddiwali indako mubeerayo gwe naye yes tubeerayo ffe babiri era oluyingira mumu abalemerako tubeerayo abasawo abalala oli nagamba nti njagala bayesawo naso ngate nekifaananyi kyenkimanyi kiina wano kusibu ng'alijjaika abalugombushyo bo balifana agenda kugenda ku YouTube wali kifaananyi kiina si yono wanajja mujja kudda naye nyina kyembuuza kati waliwo omusawo omulwadde asobola okukkiriza omusawo omulala omukebera nga sigwe
mumu wajja wabanga ze kuwandika ebigimusida odde aba atuuse waka nze njagala gwe aba atuuse waka kati osobola okukeberebwa oli kasita kukebera akasenge kaba kagale nga tuli mwavu eno bwotiriginya bwe eno bwetukebera because okukebera kuno omuntu abadde omumulira ati ensigo eno giraba ati nti obuzimba buno buyinzibwamu nange mbulaba naye eri gye bankebera sikaana teyali gyeraba aba nedda sikaana yizo bba yeraba naye erina okukulaga nti eno prostate ezimbye nti akabago kaakano kali waggulu naye kanyigiriza kyoba olabera asobola siba musulo dakiika obeera ofuka naye musawo n'obulumi nti olaba eno prostate bwenyigiriza ebinwa ng'ogugenda kukuluma kuva eno musawo nandali bajja lwakuba nti obeera okoze ki omukebedde nze abantu njagala bategeeza ekintu ky'okukebera kibabeeremu omanyi nti nemba sizze wandikira ekimusenta ndi soroti siina sente zentwala wandikira genda bakebere okukebera nti okugulu kuno kunumidde ebbanga lwaki kunuma kati gwe wona akimanyi era omumadde nagamba sawa naye nze bankebera this is my condition nina BPH oyo ayawukana gambye nina prostate okitegeera nti already tumanyi the problem you have to look for solutions to that what problem sabalayi baffe abalungi era tusomesezaawo tusomeseza leero nga lwaki neba ddala nga sirina byensomeseza okoze eki simanyi tuzze muli yagambye nti nze nsinga kunyumirwa kiri ekiboozibozi ddala nga sinasomesa tutandise butandisi naye lwakuba musabire nyawomusomesa bayongere okusabira owangaali bambi osobole okwongera okubasomesa emboozi egw'amakerenda obeera wano ng'otamba naye nga waliyo yakusabira omwami mundabire ali atya musajja muntu mulamu naye bwabanga obuntu bulamu bwalaga mu bantu era bwatwala tulina gye twali eyo nga eri yagavubuka naye ng'atula ali ku benki yawali omaze tugende siwulaba naigana bajja kwagala enambayo mbona bannayuganda very soon Dubai very soon omwebale nnyo n'okwagaliza n'olaba shie n'olaba nga bulina buzibu naye ng'omanyi munaye n'obuzibu kifunye nnyo mubaddala mu bakyalo n'agamba kuwuliriza omusawo ono genda kuwuliriza omusawo ono bambi olina kuwulira yakulaba ku Lugonvuzi show twebaza nnyo mukwano mwebale kwongera kuyiga mwebale kutwagala naye yagadde okufunako ensisinkano okujja ne twogeramu okujja okukeberebwako tukola ne general body check up tolina kyowulira nogamba kebera ku kigumba ate abo bagenda kujja ajja kuuza n'essaati ngiwanike nti ne vesti mpanike naye wadde nga bajja mujje nga mweyongezaako bannaye oyinza okuba nga gwe otya okubyogera nedda bannaye nedda musawo mmaliriza nze jangu okebere enamba y'essimu enamba y'essimu 0781 95 97 eyo osobola okusindikako ka message oba n'okubako MTN then Airtel eri WhatsApp kusindika ka message audio nedda weereza ka message esinja kukaddamu kuba olumundu wawo naye era akaddamu owulira nga kiri agent ku ssimu
Ali no waliwo abaweza odi masawa eddoboozi nga liri wansi ng'essimu ayagala ogire bwoti waliwo ga can you please answer me 0705 25 14 wokuba akasimu owulizaawo naye kuwotuka ku bitaala salamu badde embulago nga bakasalamu tunatuka ku mafuta g'akavaamu balamu akubayisizaawo mafuta g'akavaamu bifo mafuta g'akavaamu bifo ekikiira mu katanga bona atera okukiira mu katanga ekipande okukiramu bande geyimusente nabazise mu kweziri kuba banasobola okupekinga musimu webale nnyo webalire ddala Dr. Aida Nassolo kuba mu Wandegeya Imaging Center. Obulamu ye nnamuziga ya buli kimu. Obulamu ye nnamuziga y'ebirooto byaffe. Ne bw'obeera ng'olina ebirooto ebigagga naye ng'oli mulwadde bitono by'ojja okusobola okuba ng'otuukiriza. Nzikiriza nti singa oba nga weefuddeko endwadde nnyingi z'ogenda okwetangira okutuuka ewala singa onaazizuula nga bukyali. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbaagaliza birungi byerere. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu. Tuwuliriza Lugonvu.